Okay, ali ku Pal FM, ali kukula eri omuntu wa bulijjo, muganda wange akyagyeekumiddeko, ebere kulaba nti ate gwe wasalawo n'ogamba nti mu buli mbeera yonna mu ngeri emu oba endala wasalawo n'ogamba nti obeera ku Pal of Africa Radio, obeera munnange ku Pal of Africa Radio, mpola mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. Kyokola kirungi nnyo, kyokola munnange kyamaanyi nnyo nnyini ddala mu mbeera yonna. Tutandise mpola programu ey'olwaleero kyenjagala tugenda kugenda mpola bulijjo ntera okuvuga ku speed bati olwaleero tugenda kugenda mpola musobole okuntegera obulungi ddala, era tugenda kuba mu ggwanga lya Iran wokka we tugenda okutambulira munda mu ggwanga erya Iran mu ngeri emu oba endala. Tugenda kubeera nga ate tutambulira mukwano munda mu ggwanga erya Iran mpola mu ngeri emu oba endala. Tusabire bannaffe abali sides eyo okusookera ddala, tubasabire abali sides eyo munda mu ggwanga mu Middle East mu mpola kubanga munnange ebintu birungi si birungi bannange, birungi si birungi mu Middle East. Oluvannyuma lwa Ayatollah Ali Khamenei, Supreme Leader ow'eggwanga erya abadde Supreme Leader ow'eggwanga munnange erya Iran, oluvannyuma omusajja okulaba nti ate munnange bamugjawo bamutwala bamujja mu bulamu obw'ensi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Supreme Leader kakati nno ono eyavudde mu bulamu obw'ensi Ayatollah Ali Khamenei ng'alina ebigambo byalese ayogedde. Kansooke kugamba wenna ali ku Pal FM, olutalo oluli mu Middle East si lwa ddiini. Olutalo oluli mu Middle East si lwa madiini. Ekyo njagala kikubeere mu bwongo, kyawudde bangi nnyo naddala wano munda mu ggwanga erya Uganda. Si lwa madiini. Ekikubya ekirumbisa eggwanga erya Iran kirala, amulumba tali kubya ddiini, yadde nga ayinza okuba kitereka ku mutima naye si kyayogera era si kyalaga. Ekyokubiri, embeera eri mu Middle East, Iran etabuse Middle East. Iran ekuba buli kiramu kyonna. Ne woba omanyi nti oli mukwano gwa America nti yakuteresa akabokisi mu Middle East, Iran ekukuba. Bino byonna ebikolebwa Ayatollah nga tannafa yabyogera n'abibagamba mugenda kulaba kye mutalabangako. Ayatollah olwamukubye, Ayatollah Supreme Leader olwamukubye, Iran yakwatiddewo emizinga neekuba ensi. Tugenze okujja ku mpewo nga Iran yakakuba ensi 11. Olwasoose yakubye ensi 8 countries omulundi gumu at once. Ayatollah kye yabagamba kye baliko. Amerika batuuse okuyita mu bubba okufuna abasajja bagamba mugambe Iran batiisatiisa, mugambe Iran kale tuwogere naawe let's talk. Iran egamba tetwagala kwogera na muntu n'omu. Buli kimu twakibagamba. Kati ensi ziri 11, omusajja Omuyirani azikubye. Buli ggwanga ly'omanyi bannansi abali mu ggwanga erya Amerika, beesi za Amerika zikubiddwa, zonna zikubiddwako, sofa zonna eziri mu Middle East. Isirayiri ekubwa. Nkiddamu nti Isirayiri muliro gwaka. Waliwo abanene bano bakweka amawulire. Ngezaako kufuna mukwano gwange muconnecting ali mu Isirayiri ampe ku information, message gyampa wita teknologia, message gyansindikira bwati nga yediretinga mu yokka. Bamuwa ne warning, amasimu tegakyayitamu, WhatsApp zonna ziganye ofuna clear information. Babawadde ebbaluwa ku masimu gaabwe babagamba yenna n'akwatibwako nga alikodinga video yonna. Bino bye tukuwa Iran y'ebituwa.
okuva mu Isirayiri. Abalina TikTok muzigendako. Omuliro gwaka mu Isirayiri. Iran etabuse. Twabagamba sematalo atandika butandisi. Bino bulijjo abanga babadde bebaagala. Kino nzize nkibagamba temusabire eggwanga erya Russia n'eggwanga erya America okukwatagana information gyenfuna bano abasajja anytime from now bayinza okwegwako bwenyi ku bwenyi abagamba nti Russia eriwa bannange Russia ejja era temusaba Russia ayingire mu lutalo temusaba China okuyingira mu lutalo luno abantu bali mu kulwana abantu bafa for the first time balonze Ayatollah agira atwala entebe basooke bamalirize kino bamugamba mwana gira otula mu ntebe eyo omukugu yabawadde engeri gye bakubyemu Ayatollah sigenda kubiddamu mwabitegedde ate abitegedde genda ku YouTube ya Pal FM ojja laba programu yejjo ojja laba engeri Ayatollah gye yakubiddwa ekyo twakimaze tuyinza otambula ebbanga ddene nga tuli mu Middle East nga we tubadde abasajja balonda Ayatollah ono gwe balonze yazze mu bigere Allahu akbar yagambye abasajja mugende mukube buli kiramu kyonna ekyekuusa ku ggwanga eri Amerika we don't care we don't mind oba waliyo n'abasiraamu nga basalawo kufuuka bannanfuusi leka bafe we babanga basalawo kubeera na musajja mu Amerika na musajja mu Isirayiri nga batuvaamu nga mukama waffe Ayatollah abadde abitugamba leka tufe oba ensi ekome oba Middle East evaawo eveewo Iran wakati nga Amerika ekyamulumba era Trump amugamba ngenda kukukuba abasajja Trump Amerika yasunye Iran ne bakwata mu bbwa nekwata Iran mu liiso twategedde nti era basindise bitu bomba zezakube compound omukulu we yabadde Ayatollah ne bajenerali kati tuva tuli bajenerali bana bebakavambulamu obwensi wali munda mu ggwanga erya Iran omukulu abategeeza abagamba byonna mu bikole babula bakubuusi mbagamba bannange entalo leka zigwe UN yatudde olunaku lwajjo nga bagamba eggwanga erya Iran zikiza mu lutalo bamugambye gwe obunnanfuusibwa mmwe bulijjo tubagamba leka tufe bulijjo tubagamba wemba mwagala entalo ziggwe munoonye Ayatollah Ali Khamenei omufu gwe mba mwogera n'ensonga zino Middle East eyaka omuliro babatidde omusajja waabwe omusajja emmekete abayiraani bagamba tutandika butandisi twagenza okunza olunaku lwajjo ali ku Pal FM ng'obudde buwungeera nga Iran efulumye egamba tugenda kye tubadde twakakubako tubadde na byakulwanyisa bikadde kati tuleeta bipya tugenda mu stock empya bana abasajja beekuba Iran ekuba Isirayiri neekuba Iran neekuba Isirayiri neekuba Isirayiri omuliro gwaka Iran omuliro gwaka abasajja ensi enaasigala Middle East egenda kusigazaaki besi ya Amerika zonna eziri mu Amerika ezisinga obungi mu Isirayiri eza Amerika eziri mu Isirayiri zikubiddwa ne balumba eggwanga erya Oman ne bakuba base eza Amerika eziriyo ne baziteeka ku ttaka ne bagenda mu Kuwait ne bakubayo ne baziteeka ku ttaka Iran omulundi gumu gana mawanga genkuwa bagakubye omulundi gumu omulundi ogwasoose Bahrain yewabadde enteesa nyanga gye zisinga okutuula bakubye Bahrain bamugambye bulijjo tetumanyi nti oli munnanfuusi Bahrain government etuuka okugamba nti bannange nange Amerika munfuukidde muntabudde munneewunyisiza nnyo tukyali mu nteesaganya mulwana mukuba bannange kale kazaabika emipiira Bahrain egamba Amerika kyamakoze kikyamu nnyo so okulaba nti ate mutta omusajja ow'amaanyi munda mu ggwanga erya Iran UAE bagikubye besi bazikubye Qatar besi teziriiwo bazikubye bazigyewo Jordan balumbye ne bakuba Iraq ne bakuba bugenza okukyanga ne Cyprus bakubyeyo eririddawo Cyprus bagikubye olaba we bagenda basensera Iran Russia tennajja China tennajja obubinja tebunnaba kuvaayo nnyo Iran yabagambye this is my war tuli ku protocol omusajja gwe mwasse gye yatugamba yabagamba njabba kuba barrage of missiles emizinga musabira bali mu Middle East
to the extent ne Saudi bagikubye, ne Saudi bagikubye, Saudi Arabia mama radar station eya America gyebadde egamba nti eno kwensibidde ali ku Pal FM abasajja bagijjeewo. Radar station ebadde wali munda mu ggwanga lya Qatar abasajja bagikubye eri ku ttaka. Eno radar oba ladder osobola ogiyita ladder kyekisensinga emizinga n'ebyokulwanyisa eby'omutawaana ne kitegeeza omusajja Omumedica nti waliwo ekijja. Iran gye yasoose okkuba wali mu Qatar nga Qatar egamba nze temunnumba, Iran n'ebakuba. Zidrone ez'omutawaana USS Abraham Lincoln. Ojjukira emmeri gye tubadde tugambako eya America eri wali mu Middle East, USS Abraham Lincoln ogimanyi? Abasajja bagikubye. Irani nkugambye ebbugumu omuliro ogw'amaanyi ennyo. Oba olina bakwano bo nga bali mu Middle East beera nga obanoonyaako. America yalumbye, yo yabakubye, yakubye Iran. Okakana nga Ayatollah bamutiddemu. Era mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala n'abakulembeze abasinga ne bagenda. Bajenerali ab'omusajja abadde ne Ayatollah ku kido nabo ne balugenderamu. Kati ensi za Middle East zitandise okutya. Balabye Ayatollah bulijjo kyabagamba. Amawanga agali mu Middle East gatandise okulaba Ayatollah bulijjo kyabagamba. Kino nkikuddiramu nti olutalo luli erisi lwa madiini. America, Isirayiri yayagala okuba super power mu Middle East. Iran ebadde ekalubye. Era abasajja bategeeza bagamba mu mbeera yonna tetugenda kuzikiza. Tebannaba kuyita balala. Wabula information gyenfunye ulira abasajja kasita bajjayo ekitabo ekitukuvu ekiyitibwa Qur'ani. Omusajja Ayatollah yaze mu bigere nga amaze okulaba nti ate nno munnange atowa order abasomera Qur'ani, asomera abasirikale ba muntu nsolo Qur'ani, asomera bakola mu drones Qur'ani, asomera abakola zi missiles Qur'ani, abagamba weyayo Qur'ani zammwe muzirina nti tuzirina. Mukama Katonda agamba atya Suratul Baqara waqatilu fi sabilillah alladhina yuqatiluhum mutte. Olira basindika mu lutalo. Allah abagambye bigambo byabali nti mutte mu kkubo lya Allah abo ababatta. Kill them. Inna Allaha sami'ul alim. Mazima Allah awulira atamanyi. Basomera abasajja abalwanya ebigambo bino. Mugende mubatte namubaba batta. Abanoonyeza aya endala mu Qur'ani abagamba fa in qataluukum faqtuluhum, we babatta nammwe mubatte. Bannange batuttidde abaffe tugende tubakube. Kiri mu Middle East. Iran tayagala kumanya bambasada b'amawanga ag'enjawulo gonna. Bambasada b'amawanga ag'enjawulo gonna bakubye amasimu mu Iran. Iran tayagala kukwata masimu. Iran teyagala kukwata masimu. Ali ku Pal FM, ali kukula eri omuntu wa bulijjo muganda wange mpuliriza akaseera ak'obunkenke akazibu ennyo akali mu Middle East.
akaseera akazibu ennyo nga America batandise okuzza Trump wabbali bamugamba kino ky'okoze ogenda kukyejjusa. Abange America nsi y'amaanyi, America nsi y'amaanyi, super power. Kino kkiriza nkikutegeeze nti America weeba ekwagala ekufuna. Wangi America weeba ekwagala ekufuna era n'okutta n'ekutta oba leero oba nkya. Gwe yakeyunga mu zino entalo ez'abali oyinza obutabifuna bulungi. Olutalo lumaze ebbanga ddene, ennugu evudde wala. Okujjawo Ayatullah basizze ekikoowo ne bagamba oyo tumumaze, Irani ewedde, kye baabadde balowooza. Nkugambye America amaanyi egalina, super power, ebitali bya kulimba, ebitali bya kusaaga. Balina amaanyi, balina obwongo, balina bambega, balina buli kimu, abasajja Abamerika. Naye bagamba Trump ebigambo bino. Ogenda mu Middle East kukuba Irani gye tumaze emyaka egisoba ne mu 5 egisoba ne mu 10 nga twewalana tunoonya kubakuba, gwe Trump ye gwani? Ogendayo togenda kudda. Ayatullah yabagamba mugenda kulaba change. Bano abalwanyi aba Irani abasindika bibbazuka mu mawanga ag'enjawulo bagamba tetunnaba kukola kyaffe, tuli kukola Ayatullah Ali Khamenei kye yabadde awandiise, kye yabadde atugambye, kye tuliko. Temusaba Russia eyingire mu nsonga zino, temubisaba. Temugeza ne musaba ne muwanika emikono tusaba Russia eyingire mu nsonga zino. Waliwo abeebuuza lwaki Irani bulijjo egamba ena zinyukiriya, ena zaani, lwaki teyokya Isirayiri? Muganda wange mu nsonga z'entalo tebazipapira. Mu nsonga zino kye basooka okusomesa kwe kubeera omugumiikiriza. Sooka olowoozeemu kiki ekigenda okuddako. Era papa akakkana aluuzinze. Naye nze kino nakyagadde. Sinayagadde nti balwane, olwedde balwanye dda. Tuleke bano abantu bano beekubemu. Tuleke Isirayiri bulijjo egamba nja kuba omuntu era ng'eremera ku Trump alumbe America, alumbe Irani. Omanyi Trump kye yamukoze? Trump yamugambye akati gwe sookayo nze nkubaakinge, nga Trump ategedde w'amaanyi naye tajja kuvaawo. Ate aba aleeta sematalo. Nkikuddiramu America eba kutandika lutalo nti direct kuva mu America abadde sematalo automatically. Olengera amagezi g'olutalo. Kwegamba Benjamin Netanyahu nti lumba nga walumba lulinze nja kubaakinga. Era n'alumba. Nga America yeesiyemuwa ebyokulwanyisa kuba ekyekompola ekyakubi Ayatullah kyabadde byavudde mu America. Zibomba zonna zavudde mu America. Ali ku Pal FM. Ono n'alumba. Tusooke tubaleka abantu babiri beemala eggoga. Tugenda okuva mu lutalo. Bulijjo nkugamba ekintu kina. Tugenda okuva mu lutalo nga tutegedde ani musajja ani mukazi. Russia don't come, China don't come, America stay there. Musigaleyo. Tubaleke bano abantu babiri, Benjamin Netanyahu ne Irani beerage. Olutalo okugambye tolwansanyusiza, olutalo si lulungi. Ebaba nga basazeewo kulwana bulijjo beepika ebbugumu nga lingi. Ono ayogereza munno kigambo kati katulabe yemmwe mugenda okwejajingira nga mubijja wano ku Pal FM. Yemmwe mugenda okujajinga nti owange akasajja kali bwe kati. Waliwo abataamatira mu nnaku 12 ze baalwana. Waliwo abataamatira. Ali ku Pal FM. Nyina wano ekitabo kinene kirimu research newoŋŋamba tubyogere paka enkya ku makya nga nzenze kaakola ku Paalu ng'abalala tebazze. Tusobola okubyogera ne bisigalawo. Research ali muno. Tujja kubikwata mpola mpola.
naye kansooka eggambe bannaffe aba Royal Healers abagamba nti olina obulwadde bwa ulcers, olina sukaali, olina obulwadde bwonna bwonna okumazeeko ebbanga bwa ulcers, olina prostate yagaziwa, ofuuyisa komokomo, buli kaseera mukwano obeera ofuuyisa mu mbeera yonna weekwate bano aba Royal Healers bagamba nti baleese amajaani ge bayita aga azima. Amajaani ga azima weegali, jangu tugenda kulaba nti munange oddamu okaba bulwadde bwa ulcers, tugenda kuddamu kulaba nti okaba bulwadde bwa prostate mu mbeera yonna ofuuyisa susu taggwayo, oluusi akubalagala, oluusi olumizibwa ng'ofuuyisa, jangu bakuwe amajaani gwe butuuka bagambe njagala amajaani ga azima mu mbeera yonna. Mu abaami ab'ennyuma mu nsonga ziri bagamba baleese bayita Royal Honey. Guno omubisi gwe baleese ampuliza onuuna munuune, kana akabisi onuuna bunuunye, ebisigadde gwe n'obireka. Nuuna kabisi ebisigadde obireke, nuuna bunuunya ampuliza ali ku Pale FM ebisigadde obireke. Teeka ku mugaati, teeka mu ngalo onuune, go after 30 minutes ojja kuŋŋamba. Bali wano ku Namirembe Road, bannaffe aba Royal Healers bajanjaba buli ndwadde zonna. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubis, kazimbe ka Volcano Bus Park, kubira Hajati Etakia ne Sheikh Ismail ku simu 07 9 14 omanyize sikuwa bitakola 0749 96 1409 bannaffe aba Royal Healers. M100779 95 9245 bannaffe aba Royal Healers. Mpola mu mbeera yonna. Kakati wuliriza, ali ku Pale FM, ali munange kukula eri omuntu wa bulijjo. Iran nkugambye eri mu revenge olw'okubakubira. Zino ensi bbiri ziri mu kwekuba, ebitebe ebinene zibeesi za Iran nazo zikubiddwa. Strait of Hormuz abasajja bakuba buli kiramu ekiyitawo, wabula Amerika esuubizza emugambye nkuwadde ebbanga ttono ng'ensonga zino ziwedde, saagala kukola kirala. Superpower wato wagambye Iran amugambye ogenda kukola ki ekisinga kyewakoze okutta omukulembeze waffe Ayatollah. Nkugambye base za Amerika olaba nti badde egamba nti Al-Hodaida egiina bagikubye. Al-Hodaida eri wansi. Olutalo luno si lwa madiini, nkikuddiramu. Lutalo lwabwe luli politiko mu Middle East. Nalabye abantu ayiri kakati oyo omusajja w'ekirevu bamugjewo, kakati nalaba omusiraamu ati takbiru, nedda. Takbira ziteeke wabbali. Olutalo luno si lwa madiini. Singa lubadde lwa madiini, bano abasajja Middle East bandibadde beegatte. Kakati Ayatollah kye yali yabagamba, kyabagambidde ebbanga nti mugenda kukiraba ku bali mu kukiraba. Era yabagamba nti tebeetaaga nze nzekka, beetaaga nammwe. Bagenze okuzuukuka, Bahrain etandise okuvayo egamba omusajja yatugamba ensonga zino nga tuzibuusa maaso. Omusajja yabagamba nja kukuba emizinga beesi zonna. Kakati bino bitandika butandisi. Gwe kana akadde saagala ovenga ku paalo, gwe kyoba okolanga kyokka. Bino bitandika butandisi. Abadde yeebuuza Russia nga tajja, China nga tajja, North Korea aliwa, tobasaba okujja. Ate nga akadde konna bajja kujja. Kubanga babasajja balina ekibalo kya ssematalo. Putin oyo mumulaba gyali mu Russia, balina ekibalo kya ssematalo. Temubasabira bajje mu Middle East. Muleke Iran ne Israel beekube, mubaleke. Kati mugenda kulondawo ani yaani akadde kano. Yemmwe mwennyini nga muli ku Pale FM we mubiwulirira, mujja kusalawo nti gundi kati ye gundi. Omusajja baamutidde abantu be. Omusajja ba Amerika ne Israel baakutte Iran ewaluma, wabula omuliro bakuba buli kiramu. For the first time tulengedde omusajja abasajja Abayiraani nga bakuba kye basanze. Tekibangawo. Ekyo tekibangawo nga bakuba kye wasanze. Al-ayinu bil-ayinu, liiso ku liiso. Al-udhunu bil-udhunu, kutu ku kutu. Al-anfu bil-anfu. Mumwa ku mumwa. Kyonkola kyenkukola. Wontemako omukono nkutemako mukono. Abasajja ngenza okujja ku mpewo nga banoonya Benjamin Netanyahu. Wabula information gyenfunye nti Benjamin tali mu ggwanga, wabula olwala kibakubye Cyprus. Kibadde kigambibwa
gyali mu base bagikubye Cyprus kati ensi zikonye 11 Irani ekubyeyo nga banoonya Benjamin bamugamba gwe tugenda kukufiirako bukyango wasse omukyamu lwaki sikoma wano Yusufu bika ekyawandiikibwa gwe wabye penia yino bika ekyawandiikibwa tujja kitandikira awo enkya nkugambye ebiri muno byonna lisaaki ali muno tuyinza okuzibya nga nze kankola kakati mukize tukome wano kaseekende yatuuse dda mu mbeera yonna ali ku Palo of Africa Radio tujja tandikira awo enkya Mukama Katonda wanaba ayagadde programu zaffe zino zisigalayo gye ziri mu YouTube ya Palo FM News zisigalayo mpola mpola mu mbeera yonna wabula tusabire abali Middle East mbagambye bino si bya madiini olutalo lwa super power mu Middle East kyobalanga Israeli ya insistence nelemerako nnyo negamba America tukube ayagala kubeera nga ye super power yekka mu Middle East abadde azinze ba Saudi bonna ba Jordan ba Iraq ba Kuwait bonna nga batadde mu nkwawa omusajja omu Irani yabadde akyaganye akyasigadde abange Irani ekyayimiridde oba Irani baginyenyeza oba entebe baginyenyeza tukyagenda mu maaso ebisigadde binente inside story n'uhajja ajja kulaba ntate munanga abikongerako ate nange nkongereko enkya ne Hudu akongereko ku mwenda mpola. This is Palo of Africa Radio. Kase ogamba otya? Nte bulungi